Abakulira akakiiko akalondoola enzirukanya y'ebyamateeka mu nnyaffe Uganda aba Law Council nga muno era n'ettendekero eribangula bannamateeka erya Uganda Law Development Center Mulyagonja balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka nga bannyonnyola ku kwemulugunya okwatawalibwayo abayizi ku ngeri ettendekero lino gye liddukanyizibwamu. Si kye kyokka wabula n'empisa gye babayisaamu n'empangala gye bawangaalamu ssaako n'ebigezo ebitali bimu bye bakola n'ebintu ebirala. Bano okulabikako badde bakulembeddwamu Omulamuzi Irene Mulyagonja awamu ne munnamateeka Frederick Mpanga nga bano bayiye amazzi mu kwemulugunya kw'abayizi bano. Section 8.1 of the LDC Act of 1970, the Management Committee LDC exercises control over the administration of the Law Development Center and has the power to make rules governing the bar course and other courses, and is vested with the general management of the Law Development Center. In the light of the stated provisions of the law as stipulated in the LDC Act, it is the submission of the Law Council that the petition by discontinued students for the academic year 2020-2021 should be resolved by the Management Committee LDC. And in the event that the state students are dissatisfied by the available remedies at LDC, they are at liberty to seek legal redress in the courts. What was made to us is exactly what was made to you. And our response, as usual, was to tell the students there are channels at LDC for redress of grievances. First go and exhaust them, and then return, or go elsewhere for redress. Abaka abatali bamu baganya okumatira n'ennyinnyonnyola y'abakungu bano era ne babaako bye bagabana nabo ebimu ku bye bajje mu bayizi abeemulugunya. So someone on graduation is admitting how she was harassed, how what, and I'm like, I asked you and you denied, and it's like, you know, Auntie, I knew you'd make a scene at school, you'd cause a scene and you would fail me. So I had to handle it on my own. So I don't want us just to brush and put it aside. It's very difficult. I don't know how we're still thinking how best to handle it, but it is there under the table. And these girls suffer it. When they tell you the details of the stories, it is painful, honestly. Abayizi bemulugunya ku mateeka agakozesebwa LDC okwasaganya ensonga zaabwe era nga bagamba nti amateeka gano gali unfair oba nti si ga buntu geetaaga okuba nga gatunulwamu. Era bwe tufunye abakungu okuva ku LDC ne batutegeeza nti bo bagoberera amateeka ze tuyita rules eza LDC era nga baafuna obuyinza obwo nga bujja mu tteeka lya Paalamenti era LDC Act. Exam is done once in a year. Where is your priority of listening to these things? A student has done an exam, results has not come. They have dismissed the student on results she did not do. She's coming to you, you say, go back. I'm sorry to interject. I'm sorry to interject, Honourable Member. Ensonga y'abayizi okufuna obubonero oluvannyuma lw'okumala okwebaka n'abasomesa baabwe naye erabiseeko wabula bano alina amagezi g'abawadde. It's a subject I think which is dear to many people's hearts in this country. There have been many complaints about failure of students at LDC. There is limited understanding of why they fail. The students blame everybody else but themselves, as though it was their responsibility of everybody else to ensure that they pass apart from themselves. Omulamuzi Irene Mulyagonja era alaze okutya olw'omutindo gwa bannamateeka Uganda gwefulumya gwagamba nti waliwo amawanga amalala agatusekerera. These stringent mechanisms are not meant to disadvantage people. They are meant to protect you, the public. They are not for the joy and pleasure of the staff of LDC. They are supposed to protect our people who consume the services of advocates
who consume the services of our courts. I believe that if we let students that are not deserving of becoming advocates and magistrates and judges pass through the system, I can assure you it will be you, Parliament, to first complain to us that we are unleashing upon the public people who are not suitable to practice either in the courts or in private practice. Abayizi nga balaga okwemulugunya kwabwe balaze nga bwe batabawalukisa kuddamu kulaba ku bigezo bye babawadde oba nti bagudde oba nedda. Bano era beemulugunyiza ku mpisa gye babayisaamu, ku mpanga gye bawangalira mu kutendekero lino n'ebintu ebirala. Olunaku olw'enkya akakiiko ke kamu kakusisinkana ebitongole ebirala omuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza by'amatendekero aga waggulu ekya National Council for Higher Education awamu ne Ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga ze zimu ez'abayizi ab'ettendekero erya LDC. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.